Leader District nga nazaalidde Busoro mu ddwaliro zaabadde essaawa 3 ez'ekiro. Nneeyaza Katonda nazadde bulungi kati saazino mpulira bulungi kati n'abaana bange bali bulungi naye era kisabayo tubuyambe. Nazadde abaana 4 bonna bawala. Bulijjo mmaze ngenda mu ddwaliro nga baŋŋamba ngende ku sikaani nga buli we ngenda baŋŋamba abaana 2. Nga buli lwe ngenda mu maternity batugamba tugende mu sikaani naye nga buli we tugenda batugamba baana 2. Kati mu kuzaala neezaala 4. Ya programu y'olunaku olwaleero tusazeewo tugitandike bwe tutyo nga tubalaga emboozi y'omwana Anankya omuto yazaala baana 4 ku myaka emito ddala. Azezimu ku mboozi ezaakwata abantu omubabiro omwaka 2024 era mwagiraba yasaasaanira nnyo ku mitimbagano ng'omwana omuto ali mu primary agenze maaso n'okukubawo batu 4 balamba. Emboozi eyo mwagira mu ddwaliro gye yali ajjanjabirwa n'ebyekuusa ku ebyo nga tuzze tubategeeza nga tuzze tubalaga. Twasazeewo okomyawoko ku zimu ku mboozi ezaakwata bannayuganda omubabiro n'okumanya ki nawa ate abantu bano oba oliawo twakolakoko mu mboozi zaffe ez'enjawulo ne mawulire gaffe wa gye bali ne kye baliko, abaali beetaaga okuyambibwa bayambibwa oba tebayambibwa. Omwana mumulaba ne bwana bonne ddala nga muto ddala naye ng'azadde era bato 4. Abonna be mulaba bwe banaakula abaana bano bayinza okuba nga wadde maama bamuyita baaba kusinziira ku difference y'emyaka gye bajja okuba nagyo. So atuzze kaakati eno e Butalejja ku disitulikiti akagendo ko kawerako ku luno si kunoonya omwana tujja mubaleetera naye ate tusooke tufune ku bazadde ate embeera mwe bali. Omwana waabwe otubuulira kikyaliko nawa waali oba oliawo n'ebyekuusa oba oliawo ku mwana waabwe n'embeera eyo gye yatuukamu wamu ate nabo embeera gye balimu naye tugenda gibalaga essaawa namba nga tuli ku Unveiled Experience. Robert Mutebi ge mannya agange n'erya nannyini field mwalikkiriza ne mulimpa olw'okuba siina weesituuka mu field era nga bwe mbalaga nti kaakati sayidi eno ku kitebe kya disitulikiti e Butalejja gyendi okubatuusaako abazadde 2 abazaala omwana oyo gwe mulabye Nankya yazaala baana 4. Ataata nsanyuse okukusinkana ne maama mu buufu obwo nsanyuse okumusinkana ku Sooti TV kwe tuli. Ogenda kusooka obuuze ku bakulaba. Muli mutya bannange? Ojja kugusembezaako katono emmamba tefa ttama gubeerawo bwebuti. Nsanyuse okubalaba. Naffe tutyo. Nsanyuse nnyo ale yasinga okumanya essanyu lye nina. Nankya yazaala abaana 4. Gwe taata muzaala? Nze amuzaala. Bampita Mustapha Mutebi. Nze Robert Mutebi. Alhamdulillah kirungi nnyo. Era omwana oyo aweza emyaka 15 omwaka guno ogutandise nga 17 January. Anaaba aweza 15. 17 January? Anaaba aweza emyaka 15. Twali tumaliza 40 aga kitaawe aga muganda wange omukulu gwenzirako nga nfuna amawulire nti omwana azadde abaana 4 nga mwanyina yambuulira nga bamuyita Mustapha Mubiru. Olw'essanyu eringi twasanyuka nnyo ntulombeddwa okumala ssaawa namba. Nze ndi musiraamu, nze sisosola ddiini kubanga ffenna tugenda mu ttaka. Kituufu naffe tetusosola. Kale ono omukyala etuzaala naye omwana oyo Nankya Najjuma emyaka aweza 15 mwaka guno January nga 17 anaaba aweza 15 nebyamawulire baateekako byawe naife bwino tubulinanga bwebu omanyi omusiraamu oba omunaddiini olina okwogera bwino. Amawulire baateekako emeka? 16. Kitegeeza ali muto ddala. Nga sinagenda ku maama kansookere ku ggwe taata tusooke tubitemetememu ng'abazadde. Nankya okufuna olubuto yali asoma? Asoma.
ng'asomera kuddemu primary era lirinaanye wano. Wamanyako ng'omwana we afunye olubuto ku myaka emito? Kati omanya otegeera otya amangu ago nga otegedde nti agamba nga luvuddevuddeyo luvuddeyo mukadde yamukaawe yange kubanga n'okusoma wagenda mu kibiina banne baga nti abeera mu kwebaka. Yali mupiiki kati yadda mu kyomukaaga P6 kiti bukyali nuntuuka awa nnyo naga nti mutabani wa gundi Nassebe yampa olubuto luno nti waawa tewamukuba asaamukuba ndowooza yamukuba basaawa zaali 2:00 ez'olweggulo saawa twatambulirawo zaali 2:00 yali ebula ddakiika 7 ziwere 2:00 tuuka wa Chairman tyamuna nti tuzze wano kulabako ne tulina nsonga ntono nnyo si za busango wabula oyo yaba akuwulira n'amubuulira nti mutabani wa Nassebe simanyi yali headmaster yampa obuzito buno tumubuuza myezi emeka 3. kansooke nzireko ewa maama taata naawe ngenda kuddira maama Muzindalo kabagukuwe tusanyusa okusisinkana tuli ku Salt TV kale ssebo nange nsanyusa sooka obabuuzeeko sibye muteno basebo ne banyabo abazadde abakyala mwetikka bingi neyanziza nnyo neyanziregemwe bale kujja tulabako nze Fazira Gonza amanya gange Fazira nsanyusa n'oyo gw'omuzaala oyo bonna nze mbazaala ng'ozaala bulungi ne jjajja waabwe ng'akula bulungi jjajja waabwe oyo nze mbazaala asembayo ono Kizito asembayo ke kakutte olugoye kale neyanziza nnyo neyanziza nga maama Najjuma yali atya mu buto okusoma kwe kwali kutya era olowooza ki ekyamubuzaabuza n'afuna olubuto ekyamubuzaabuza n'afuna olubuto nga omanyi nange sikimanyi ekyo sikimanyi nange nalabira awo okulabira awo walaba otya ng'agenda mu kibiina baane basoma nabo bava nabo bano baane nga bagamba maama mwaju tasoma abeera mu kibiina nga yeebase nga talya wakomawo ku ssomero abeera mu nju omwo neyeebaka lumu nenkaawako nenyomba nga siri kuyomba naye alive nga ndi kuyomba naye ng'ali mu nju akola ki awulira nga weeyombera eno bibi awulire awulire ndabe kyazaako kati kyeyakola yafulumamu n'agenda ku mulirwano olunaku olwo teyakomawo n'asula ku mulirwano okwo nemukimayo saawa olunaku olwo ne luyita n'asulayo kyeggulu awo nemukimayo saawa 2 ez'ekiro ze baligamba ezo nemugjayo tijangu tugende awaka era muganda we ono yaliwo nemutuuzaawo nti tuula nti Nankya njagala ombuulire okusoma toyagala oba nedda ati njagala ate byempulira nti oli lubuto n'asirika nemugamba nti byempulira nti oli lubuto era n'asirika neŋŋamba muganda we nti gwe muŋŋambire omubuuze kyendi mugamba tali kiwulira n'amugamba n'asirika nemwokyamu empi mirundi ezi 2 namukuba wano olwokubiri n'aŋŋamba maama kanjogere nti yogera n'ayogera ati nze mutabanyi wa Nassebe yeyampa olubuto nti yabeerawa ate abeera Namulemu yabeera kiri kyenkananyi w'okuva wano kale kumpi si wano ati mutabanyi wa Nassebe yabeera netutambula era ng'omuzadde taata we ne bagenda wa Chairman naye tumulina wano kumpi neiba waffe ne bagenda era kyenyini ekyo kyeyakola ki kyeyayogera nze okwagala obwino bano ne bakeerayo era ne Chairman ne bagendayo eri ewaabwe eri ow'omuvubuka omulenzi ye yenkana wa omulenzi naye akyali muto naye ali mu 10 naye akyasoma naye emyaka sizitegeera bulungi ali mu kiraasi nga ki bagamba mbu ali mu koosi kodi yaki yamala ali mu koosi
ekitegeeza yasukka 18. Yaswisa naye nga saizi ye alabika ng'omuto enkula ye. Ne bagendayo era abali nabo omulenzi pozo alinako bavubuka baana baali bamubuuliddeko ng'adduse. We yadduka nga abuuliddeko ki abazadde be nti maama nina muwala w'abandi namuwa obuzito. Kale bano we baatuuka nabali abazadde bannaawe ne bakkiriza ati mulenzi yatubuulirako. Gwe tewaliiko? Nze tenaliiko. Taata mugenda ewa muzadde mwateesa biki? Twatuuka twabuuza azaala omuvubuka nti omuvubuka yakubuulira ki? Aga nti yayambula nti alina omusango gukwata gutya nti yawa omuwala w'abandi olubuto. Manyinza wano Peter Musoge yawa omuwala w'omusoge. Naye eri ku booda gye tubuuza ku booda be tubuuziza badde bagezaako kunnyonnyola. Omu n'amugambye wooli omusoga ekyo kye kikwawudde n'ategeerawo oyo n'atuleese. Kale wekityo kale nakyo okkiriza nti kituufu yambula nti akale omuwala wuuyo mujjanjabi. Kale bamujjanjaba paka lwazadde. Abazadde beeri abazadde b'omwana obw'omuvubuka. Ekitegeeza Nankya ebbanga lye yamala ng'alina olubuto teyabeeranga wano, yabeeranga eri? Yabeeranga wali eri esatu. Ate yazaalidde ku 7 n'emwezi 9 gesinazeewo. Bwe baana okubabikka. Maama nkuddiza omuzindaalo. Eno emboozi twagala abantu bayigemu wadde ate awo mu maaso awo tujja kwagala abantu bayambe ku Nankya kubanga si musango gwe, emyaka gye mitonyo tanneetuuka ate ebintu ebimu emyaka giwaga oba gikaka abaana okukola ebintu ebimu era teri agenda mumusalira musango ku myaka gye. Sinna kyo twabagambyeko kyonna tuba kino tuba kino. Temwasaba kintu. Babaga nti omujjanjabi omwana. Abakati batandika pulaani eyagala bajjemu nga singa mujjamu olubuto y'omwana wange ate okuzaala buwangu njabasiba. Sooka otuwe muzindaalo kyobadde weerabidde okitugambe kuba kya buvunaanyizibwa. Nabagamba nti omwana oyo nga mpulira nti mukadde w'omuvubuka alina amagezi agajjamu olubuto. Nze owange sibajjamu kubanga okuzaala buwangwa. Era muzigezaamu okujjamu olubuto ngenda kubasiba kubanga nalaba omwana wakojja yajjamu olubuto nga senior 4 yeyongereyo okusoma byagaana kati ameze emyaka 16 tazaalanga. Owange nakigaana aga nti ekikulu kujjanjaba omwana oyo awone leyo ku ssomero. Famire eringa eri etya mu byensimbi eriwa oyo mulenzi? Ekikulu kisobola kulimba byansimbi kubanga oli ayinza okubeerawo nga yeebika kutya ng'ate ali bulungi, ndaba nga yeebika asola bulungi ng'ate ali bubi. Naye sobola kutegeera kigenda mu maaso kubo. Nze njagala mwana wange abeere bulungi nakusoma. Kati abajjako wano bangamba nti twagala bazimbire omwana ennyumba. Abamu naga nti ojja kuleetayo amatafaali nga 6 sibaliitanga. Kyova nkugambye kiri nti abamu bo bagalanga tukuba bifaananyi nakuwulira ddoboozi etuvaamu. Ogamba abajjanga wana katugambe nga bazinga ng'abamawulire oba bazze okuyamba. Boogera kuyamba nga bw'okyogedde ku nkomere kikibeerawo. Be bayamanga okuzimbira omwana ennyumba. Nti nze nga nina ettaka wange wano lwali sikuba amatafaali eriba lyayagala okuyamba atandikire ku bino ebyange. Ate abaana bange okubatwala ekaawo nnyumba. Kati maama awo nga tetunnagendawo awo otegeera nti kuba kati gw'oli mukyala otegeera nti baby girl alina olubuto. Tuwamubuuza ngeri gye yasinkanamu mulenzi oyo. Yagamba basinkaniranga ku kisaawe. Bye twagala byakusomesa balala kuyigiriza bazadde abaana abamu bali mu mpumula abalala bagenda kuddayo ku ssomero. Yagamba atya? Basinkaniranga ku kisaawe ku mipiira. Emipiira nti zitera okubeera awo. Basisinkaniranga. Nti ate olubuto olufunira wa ku kisaawe kwennyini okwo ati twagendanga ewaawe.
era nga twebaka nti maama we yakulabangako ati yandabanga. Era maama we amanyi. Era ne maama we bwe bamusinkana yakkiriza nti yamulabanga. Yakkiriza. Kati olwo omwana omuleseeko eri emyezi 3 eri ku buko wamba wamu 3 sikyo? Teyati omutima tegwakulumanga kubeera na mwana wo omuto bw'ati. Buti ekyatuuka awo nti mbamulekere yalwala n'ayisibwa bubi ng'ali mu mbeera mbi ng'ate nange ndi muki nga ndi mulwadde era omwana oyo okutuuka okuzaala nange nali mulwadde era omwezi gwe yamala mu ddwaliro ekyo nga nange ndi eyo mu maini nga ndi mu Masaba wingi nga nange ndwala. Ogambye taata nti sikaani ki? Yalwalamu ne bamuleeta ku ddwaliro wano ebisooka wano ogenda kusagati omanye abasawo abayiga akyetagisa mugende ku sikaani kyetagisa mugende ku sikaaningi olwagenda ku sikaaningi bali mu kutya nti ndowooza tuli kubasiba busibi olubuto engeri wano bibajja wano bagamba nti nga olubuto lunene nnyo oba ndowooza lwa myezi 6 omwana bagamba nti emyezi 3 kati ogenda ku sikaaningi obusoolwe atya myezi 3 ne mulimu abaana 2 kirabika nti buli omu yali mabega wa munne omukuzaala yazaala bana ababiri abalala tebabalaba kusaawa ekyo babalaba era nannyini muvubuka abazaalisa bwe ziti ng'atambula wano ati tuli wano nina amasanyu ge nina oba okweyalirikira kwe nina omwana alimu abaana aba 2 omuvubuka nga ye bwalowooza azaala omuvubuka sezaala we omuvubuka yali ku ssomero agenda maaso namusomo kati kunkomeremu ngo abakkiriza n'atuusa ekiseera ky'abaana okufuluma bazaala bana olundi ogwo kati asooka yavaayo mangu owokubiri n'amala eddakiika 5 n'avaayo olwavaayo bali bavaayo mulundi gumu wa 2 baana bana bawala biiriiri. Amawulire ogafuna nga taata nti omwana wo omuto bw'ati azadde abaana 4 ndowooza mu famire tokiwulirangako okuzaala abaana mu famire yange abaana 4 oyo wakuna nga bazaala abaana basooka ku omu naye nga si 4 nga si 4 ate abasatu taata yabazaalako kitegeeza muli bazaaze muli basasaalongo era tuva mu famire ya Galiwango yali mbasada oyo omugenzi mbasada Galiwango era ku kijja gye bamuziika nange era yenfon gye baziika nkitegeera kitegeeza muli basaalongo naawe oli saalongo sinabeera saalongo bakyabuze naye abaana basadde kitegeeza nti baguddewo ekiri waka omusaayi gwo jiini zitambula kati bw'owulira nti omwana azadde abaana 4 tewasooka kwesikamu omanyi waliwo essanyu erijja ku balongo naye olumu bwe basukka abalongo simanyi oba nabo babayita balongo oba balongo basa balongo webetyo kati ekikulu twali tuli kumaliza 40 twali mu meeting ab'ekika twali 96 ziri ssaawa 3 amawulire gatuukira kyananki azadde abaana 4 tiyogera bulungi ye mwanyina nebyavubuka ayogera sipiidi nze nkubulire azadde 4 njwekanga nnyo kale kyatukwatako ntubalombera dduwa nti 2 bulungi mu nsi. Wagendako mu ddwaliro okubalabako? Nabalabako naye ku ssaawa engo bamanyi nti byobuwangwa waga nti mubalabako. Mpa ku maama. Kati maama wategeera ddi nti Nanki alina balongo oba mwasooka kutegeera 2? Twasooka kutegeera 2 nga naffe tumanyi nti alimu abaana 2 kuba bagenda ku scanning mirundi nga 2 bagendayo nga babawulira kyenyini ekyo. Naawe amawulire gwe gakusanga wa? Gansanga waka nga ndi mulwadde. Kozi otugaye wali mulwadde. Ne wano mu kumujjanjaba yali atya ali mugumu kubanga omwana w'emyaka egyo okuzaala abaana kitegeeza naye wamulabirira na buvunaanyizibwa. Kati nga leero weeruti mu lubuto mwamuluma ne bankubira ssimu
nga bali wano mu ddwaliro Butaleja ne ngendayo ekiro ssaawa 2. Omusawo n'agamba ati kirabika ki musujja, ne bamuwaako amakerenda awo ne bagamba muddeyo awaka kasita kumpi mugenda akomawo nga byeyongedde. Kati enkeera yaako n'akomawo ng'ali kuluma mu lubuto. Bano abasawo ba wano ne bagamba nti mugende wa Ebusoolwe. Liridde neko okusinga lino. Kumbe omwana ayisiza abaana baane mu lubuto. Era olwatuuka we bati okugamba nti linnya Leeba, omwana asooka yali ayagala nakugwa mwenyini n'amwekwatira mwenyini, muwala mwenyini n'alaba ng'avuddeyo n'akola ki n'akwata olugoye waati n'alinnya ku Leeba. Omusawo yagenda okujja omwana asooka avuddeyo. Owokubiri n'addako, owokusatu n'addako, asembayo naye n'addako. Yali mugumu. N'abasindika bonna ne baggwayo. Kale ne bibeerawo ebityo. Yafuuka n'ensonga mu mwaka ogwo oguwedde ku myaka gye 14. 15 ng'ali kwatagwa 15 nga 17 January agenda aweza 15. Kitegeeza yali wa 14 ndi mutuufu. 14 kama n'amuwa bana bawala beerere. Kyatwewuunyisa nnyo, tuli kumaliza 40 ga kitaawe zigulenzirako ate azaala bana. Kyali kyamagero. Wamunywesanga ki? Wadde abantu bayinza okwagala okumanya emmombwa eyo na biki bino bibaawo byansi. Kyamagero Mungu yakiteekawo ndowooza. Naye nga teyakutawaanya nnyo, olubuto lwe terwakutawaanya nnyo. Manye embuto esooka ezo ezisooka. Yalwala nnyo nga talya, asesema, ng'abeeraawo ati mu lubuto. Weebiti okulwala yalwala nga talina kyalya, nga buli kyalyako asesema. Kale n'abeeraawo mu ngeri ye bw'atyo. Era okugenda ogamba nti atereera alya emmere bulungi ng'azadde. Naye nga Saidi eri wavaayangayo ku buyambi? Yavangayo. Omulenzi ng'amulabirira? Nedda, omulenzi nga taliyo, taata w'omulenzi ne mama w'omulenzi. Kyokka omulenzi yaddukira ddala? Nedda yali ku ssomero. Yamala n'akomawo n'agenda ku ssomero. Twabagamba nsimukkiriza okujanjaba ki? Omwana. Tewali buzibu. Ekikulu kuwona ataddeyo ku ssomero. Kubanga yali atandise n'okuyigako ebyenviiri mu kuwummula. Mu biseera we baagalawo amasomero ng'atandika okuyiga ebyenviiri era ng'abimanyi. Naye okubuuzaako akatono, nanki okutandika kubanga ku myaka 14 aba yayonoonese, yayonooneka ku myaka 14 katugambe bwe tuti. Naye olowooza okutandika okwonooneka okwo kwava mu bino ebyokuwummulamu ebya lockdown? Simanyi ebyabawala bizibu. Yakutulukanga kaati. Nti baali ng'omanyi enju gy'abawala gibeerawo. Tomanya waafuluma. Olaba mwe mwebase. Onaategeera omuntu ng'afuluma. Tosobola ategeera ng'omuntu afuluma. Naye nga waliwo ennaku zaataasulangako waka? Nga tosobola kutegeerako kale nga lw'oyimuka obasanga bali mu nju. Kale asobola ategeera. Nakirabira bulabizi awo nekinnuma ye nga sirina kyakola ng'omuzaadde. Era kyobadde nga nti embeera gye babeeramu yabaaki yabaleetera kola ki? Naye kyobadde oyogerako ekyembeera. Nti nkugambye nti nayagala nze mwennyini mbeere nabo wano, naye embeerawo okusula ekyatuusa awo abaana bange ne bagenda awala ye ntasobola nakutuuka. Ate baagamba woyagala ojja n'olabako famire yo n'olaba gye bali. Naye nze olw'embeera ekyandemesezza okutuuka gye bali. Naye dda tetukitegedde kuba tulina ndowooza kyetubuuse. Kubanga kati abantu bagenda kwebuuza Nankya mu ddwaliro akyaliyo oba yavaayo. Bw'aba yavaayo ddi? Era ali ludda wa? Ali Gundi. Mpigi. Ate ogaa nti mumanyiwo. Anti biri tubyogedde tetunajja ku kamera. Ali Mpigi. Ali mu Watoto. Kati bwe yaveeyo wano yabeerawoko? Yabeera wano. Okumala bbanga ki? Teyamala mwezi. Zaali oba wiiki 3.
gwali gwa mwenda gwabaire gwa 10 gwali gwa 10 abo bwana mwabusuzangawo twayalawo mu ddiiro buliri waffe ne tupanga obwana waffe ne tubeeraawo etutyo okulya n'okunywa abaana bato nenga banywa ne tutuusa ekiseera ne tugula gente kati bano abajja ne bagamba mugenda kutaki abaana agwa amata tebanaba kwetuuka okola ki okunywa abalina kunywa gano ag'emmekebega ate nga 5,000 ate nga ogajja eri embaale ng'eno tegaliiyo olwo ekikebe ky'Emitwalo 5 nga bakinywera nnaku mmeka nnaku 3 ekikebe kimu kiba kigweddemu kuba nga tayonsa nga takola ki wakaaba gema boto omuwe tuli mu Unveiled Experience abatula ku Salt TV wetuzze wano bazadde b'omuwala oyo omuto Nankya Mwajuma Nankya yazaala abaana banne ku myaka emito omwaka oguwedde omwezi ndowooza gwali gwa 9 emboozi eyo kati tugikomezaawo ku luno ku bazadde si ku bazadde abaana be tunaba tusobodde obbafuna nabo tujja bafuna ne maama naye nga fonaawo twagadde tusooke tuleeteko ku bazadde ne bibayitamu ssaawa zino omwana waabwe yazaala mwabirabira twabibalazeeko nga tutandika puroguramu teyazaala bibi mukama mulungi ku myaka 14 yazaala bulungi naku z'omwezi 17 January aweza 15 egenda kubeera birthday ye tujja bbawo ennamba y'essimu mumuteereko ebirabo n'abazadde bano bafuneko kye bawuutamu ssupu n'ebirala naye ng'ekiriwo kyekyo abazira kisa abawatooto batugambye bamutwala tujja gendako mu watooto eyo tulabe kitunyumyako ko nabo ku kati abaana embeera gye balimu n'ebyekuusa ku ebyo kubanga mwagala okimanya naye nga wano ewaka taliiwo kubanga era bwe tunaakulaga ekifaananyi kyawaka olaba nti wakyali wafunda wali tewasobola kubeera mu famire ate na bano ate nga tulaba ne mukulu we naye ayonsa kati awo mukama yabawa ddabo Mwajuma azadde Namutebi azadde Namubiru ye simanyi oba yetannaba Namubiru naye alina aliwa uno Namubiru sookojje nawe olina omwana mbadde manyi nti alina omwana wadde sitidde waalaikum salaam oli otya omuzira mamba Namubiru mbadde manyi nti naawe olina oli addako onadde ku oli nedda tinolangira shida waliwo akalala ye naye nakali kato naye okugenda mu maaso ne puroguramu maama omwana wabeerako ko naye nga tannazaala n'obeerako ko naye ng'azadde ebiseera ebimu abazadde abasajja twesuulirayo gwa naggamba ebimu tubireka olw'ekikula Katonda ndowooza ekikula kyaffe watuuzaako ko muno omwana n'obaako by'omubuulirira kubanga ensobi zibaawo ayinza okuba bano bakagiramuko bw'ataaba n'akwongerawo abalala 4 ng'azadde obanga tanaba kuzaala wombi awo wamutuuzaako ko ng'amuzadde omukazi bw'olina okutuuza omwana nabatuuzanga gamba abaana bange mulaba embeera gye tulimu saawa eno embeera omuntu yasobola okubeeramu n'abeera bulungi kusoma ffe tuli banaku nga bwe mutulaba tetwasoma kiri awo ekimala naye nga bwe tutaasoma twagadde mukole ki musome temuwankawanka mubeere baakaakamu temusagasagana mubeere baakaakamu mukole ki musome tomanya mu maaso eyo naffe ne tubeerako ki abalungi nga naye awulira nga bawulira ne munne agwaddako nga naye waali yakyasoma tikale musome olaba ffe esente zetufuna zemusomeramu tulima bulimi luusi endimiro ezifa amazzi ne gajja nze maama wamwe nenkwata ekiti nenkwata ekigoye nengenda mu kisenyi mwebasaze omuceere oli mwakubye nenkunkumula nenkuŋŋanya obuceere obwo olwenvuddeyo nebbafu olwenvuddeyo n'akataasa nenkuŋŋanya paka neguwera ng'ensawo 2 nentwala ku kyuma nembaweererera mundaba ennyambala
mundabe enyebaka si nnungi kale ebyembagamba mukwatira mugenderaawo alina Mutebi awulira bonna nga bawulira Najjuma Namakula Nanca mwenyini oyo nga bonna bawulira nina Mutebi ono omukulu naye ng'abagamba nti bannange ffe twatomera mulaba taata embeera ze balimu mubeere bagumiikiriza ffe twatomera baana baffe tubagumya mukole ki musome ku mwembi ani yatomera gwe oba Namutebi nga Namutebi abagamba naye ng'ayongereza ku ki Namutebi nawe watomera tuye kati yakola amaka ojja kubuulirira abakulaba ku TV nga ngenda mu kisenyi eyo nkuba ebisubi mukyere mwe bakubye oli mwakubye ogugwe nange nenziramu paka nenfuna school fees nenfuna ekitabo nenfuna byebaagala byonna ebyetaavu sabuni ebisigo kale omwana wange naava ku ekyo nakola ekyo Namutebi maama yababuulirira naye gwe naawe ogamba watomera oli ku Sooti TV eno puroguramu yakubuulirira bantu nakubasomesa famire eno eyinza okuvaayo nga ettabaaza egenda okuyamba abalala abazadde abalina abaana mu luwummula babeereko kye bayiga abasoma nabo babeereko kye bayiga era batudde ku TV saawa zino bakulaba watomera otya maama kakuwe ku muzindaalo era wandyagadde abawala ab'emyaka gyammwe beewale ki era gwe watomerera ku myaka emeka Nsooke n'ekyokutomera ekingamba nti no natomera ku myaka 15 nali maze P7 ono yakusingako gumu nali maze P7 ono yafuna nnya 4 aggregates ayinza n'okuba yasinga ne mu disitulikiti nembireka nentandika okuzaala kati bangamba wali wakatuula ki nali maze P7 nembirekera awo n'ofuna omulenzi nenfuna omulenzi oba omusajja omulenzi nenfuna olubuto nenzaala omwana asooka ku myaka 15 omulenzi wamugjewa omulenzi yali wa Bugisi kwali okuzaala olwokubiri baali balwala wafuna olubuto mu vaaka ya P7 nali maze P7 bwenti nenfuna olubuto vayo lwafuna olubuto nenzaala omwana oyo yali yakaweza emyezi 7 nenfuna olubuto olwababiri era n'ofuna olubuto olulala nga tonnaweza na myaka 16 era mulenzi omu kati awo ne tukyankalana nemutta olwo nga koze eki wali muto nali muto naye siyinza kunyonyola nti kino na kino naye olaba embeera eri waka kuba yali muvubuka akyayagala essanyu ate nze binyiiza sirina mulimu ogwenkola kwe kugamba bannange mweyongereyo nze natomera olwo nga Mwajuma tannaba kufuna atannaba nga kakyali kati nze mbabuulirira ng'ebyo nga ndaba bavuddemu kuba ono yadda ku Najjuma kati oyo omulenzi oyo eyakufunisa olubuto yakulimbira mu biki kutambula guruupu kusoma twali tusoma bwe tutyo ekisooka onyumizeeko yali student muno twali tusoma naye iteeri kale ne bw'otuula awo twali buzibu mwali musoma naye nga tewali kyakuyamba kiri awo nga tewali kyanyamba kiri awo era naye abazadde be baakolanga ebisinga embaale kati olubuto olufunira wa era mu biduula ki oba mu mbeera ki si biduula twatambulanga byaffe bitubuulire twatambulanga byaffe guruupu nga bamanyi abavubuka abaana mutambula munyumya awo we bwaviira ebyo
Classmate wo banga yakusingako. Twali mu kirasi emu. P7. We yafunira olubuto. Oyo yalumufunisa bali mu kirasi yemu. Emyaka gye gimu. N'oddayo n'ofuna n'olulala. Awo n'ozaala balonga busa abaana tebawezi basatu. Kati ono waakuna. Kati awo oluvannyuma weezuula n'ofuna omusajja omutuufu. Kati ntudde ndi waka. Otudde naye era olina omwana Namutebi. Naye kati olaba olina future. Kuba twagala obuulirire kati abavubuka abakulaba. Obirabyeko obiyiseemu. Wandyagadde okuddayo okusoma oba olaba ekiseera kyakuyitako. Kuba Daddy bw'aŋŋamba nti wali ofunye buna. Okufuna obuna eno mu Uganda mwonna basobola n'okuteeka ne ku lusozi wanaale ensi yonna n'ekulaba. Obuna wali mugezi. Kati wasalawo amagezi gonna ago gakomaawo ag'omu kibiina. Ate abamanyi maathi kati bafuna ssente. Kati wasalawo future yo yonna ekomaawo. Anti kati nze ngamba bannange nze byansala kati ndiwo okwekolerera. Ekalaamu yalema nkwate enkumbi ennime. Nnimira abaana mihogo balye oba kikumi babeere. Tosobola kuddayo n'osoma? Kati ndaba emyaka ziyiseeko mpozzi nga ngenze ku koosi endala. Asooka wa myaka emeka kati? Asooka kati alina emyaka 12. Awo giba giyiseeko. Naye nga ki kye wandigambye abavubuka abakulaba abaana kati tulina abali mu vaaka ya P7, tulina abali mu vaaka ya S4, tulina abali mu vaaka ya S6, gwe omulenzi kwonoona oli wa P7 oba bonoonera wakati. Ki ky'oyinza obbagamba mu mbeera eno kaakati nga tukijjako ggwe ne sisita wo oba oli awo abalenzi be baayonoonera ku myaka emito oli wa 14 gwe wa 15 mu kiseera ekyo? Nze kye mbabuulirira kati bagume basome oba agenze ku ssomero abeere serious mu kusoma ng'amanyi kyali kugoberera ku maaso. Aba agoberera kuzaala ayingire guruupu emboozi endala. Tetuganye babeere guruupu naye nga bali kusoma bali revise. Naye guruupu tugende wano tugende mu mupiira tugende ku ndongo ekiro tufulumemu. Ebyo tebikola. Wabikoleramu loosi? Nabikoleramu loosi. Nze byansala. Mu bitundu ebirala nno omuntu okwonoona omwana ayinza kuba amwonoona na ssente nga zaamukokedde nnyingi. Naye gwe ate bayinza okuba bakwonoona na miyembe, menvu. Bundabye akagoye akalungi ngende bakangulire. Njagadde wali bafumbawo capati enyirira taata tafunye. Ya n'agimpa. Ebyo. Abazadde babeetondera? Nabeetondera era bansonyiwa. Ng'okuze oba wali ewasooka kuba wali muto? Wali teneetonda. Amalala g'ensi gaali gakyakuwaga? Nali manyi nzaaliwo. Olulimi lwo olulina osobola okubeera ssenga omulungi. Ali omanyi gwaliwo? Nali manyi nzaaliwo. Naye kati olaba nti ensi nnene okusinga. Nendaba nti n'enkuba weetoonya akasana ate wekaaka kasingako enkuba. Luli twebuuzanga ki ekisinga amaanyi. Naye buli kimu kirina amaanyi gaakyo. Kimu kirina. Nankya bwe yafuna olubuto obanga tannalufuna ggwe kuba wali okiyiseemu wamutuuzaako nga mukulu we? Nze nali mutuuza nga tannafuna lubuto. Naye era we yafuna olubuto era nenziramu nemutuuza nemugamba oba walufuna guma kuba we yali alwala ng'abeera mu kusesema talya mmere. Kati banne baabeeramu mu guruupu ne bamugamba ggyamu. Lumu nemusangako n'ebiddagala. N'agamba njagala kunywa nkole ki? Nemugamba ojja kufa. Ffe tetuggyaamu ki? Mbuto. Nze tenazaala baana, temutuma wano, temweyagala nabo. Ebyo bye tuyita mu kale oba watomera guma. Kye twagala eyalukuwa tumumanye akujjanjabe. Namubiro? Namakula? Oli otya?
Namakulu olina emyaka emeka? Namakulu obulako omwaka ogwo okwonooneka nga bakulu bo. Ogwo guno gwe tulimu gwokka si gwo, ate nga kirabika gwe osigaddewo. Si yaddako awo? Kawala kalungi. Abasoga n'Abanyore n'Abagisu bazibu nnyo baabo. Mukama asonyiwe si kusosola mawanga ne banguya abaana. Mwe babunya sipita. Bagamba nti olusala embalu bwe bati baba basindise mu nsi kutalaaga. Mbu bwe mpulira bagamba mwannyinaze muwala wange gwe 14 onaagisussa ne 15 ne 16 tolinawo bukutawaanya ssaawa zino. Mayinza ekibooko nzikubira wano. Wange oli mu piiki? P7 agenda mu P7. Katusabe tweyanziza nnyo tuyanzeege. Namutebi olinayo ekirala kiwandyagadde okugamba abakulaba ssaawa zino ng'omuzina tetunaguzza eno? Bo bajjajja basanyufu abazzukulu baleera ate bawera. Naye ate bandyagadde okufunamukko oba embaga oba ekintu kyonna eky'omuzinzi ekibaweesa ekitiibwa ng'abazadde, baleke batwaliranga butwaliza awo ku lujja bwe batyo nakuboonoonera ku lujja. Kiba kitiibwa kya muzadde. Omwana yenna okkula n'aleeta omuntu we mu bazadde ne bamuggyawo mu kitiibwa. Tetugaana gwe ensi eyinza okuba nga yakulimbalimba ng'omuyimbi omu bwe yayimba, naye yatuuka n'agamba komaweeka kitaawe akulindiridde. Tewali muyaaye, ndowooza Pastor Bugembe yeyayimba. Tewali muyaaye naye ensi yakulimbalimba. Komawo, komaweeka. Komaweeka yali tategeeza kudda waka kutuula oba ki, naye nti kyuka odde mukoobuntu. Ensi eyinza okuba yakutaaguula n'ekulimbalimba n'ekukozesa biki, naye otuuka n'okkiriza nti kati Namutebi tonnabeera muto. Okyalina embaga ey'ekitiibwa eyinza okuyuuguumya butalijja mu linnya lya Allah. Ensi yonna nekkubirengawo negamba era toggwamu maanyi nti kyajja nedda, okyali muto, okyali mbooko. Nze nakulengeredde eri era ekinkoze obubi nti gwe Namutebi. Singa si ekyo sigaye nti nandikututte naye nandikufunidde muto wange, naye oli Namutebi. Abavubuka beerako kyobagamba. Ffe tetutya ddenja ne buba n'omuwole bw'atyo. Abantu batandikirawo obulamu naye beera nekyobagamba abavubuka. Soogedde bubi abandaba naye bwe reality y'ensi. Abaana abali eno mu bitundu by'eno babakozesa abalenzi, abamu bato bannaabwe, abasajja bakulu ne babatira future. President n'atunka n'ensi bavumisa amawanga na biki naye nga bagezesa nga bakyali bato. Naye baako kyogamba abantu. Namutebi baako kyogamba abantu omuzindaalo nguzze eno. Nze abavubuka kye mbagamba, mbagamba kusoma, tebeekwatakwata. Ebyokucakala babireke, bajja kubisanga mu maaso, ebirungi gye biri. Nze kati mbyerabirako nengamba singa neeyongerayo oba singa naguma byonna ntuula awo ne nejjusa naye nga sikyasobola. Naye ndowooza naawe kati abamu abali wano bantu bakulu, ndowooza naawe okikkiriza nti tebiggwaayo. Tebiggwaayo. Bye bimu. Kuba bajjajja we banyumya be baatandikiramu si bye biriwo kati. Era nkimanyi nti ebijja mu maaso bijja kusingawo. Nange bwe ndowooza. Amayumba g'essubi mangi mu byalo, ebidongo tebirabika, amasannyalaze endya gye balyamu si eriwo kati.
kale nkimanyi nti ebirungi bikyali ki mu maaso kale mbasaba beeyongereyo abali mu masomero bagume basome ebirungi biri mu maaso. Nalongo Nankya wa myaka kugenda kweza 15 muto we yazalira ku 14 eyo gye bamutwala ajja kutuuka naye aveeyo. Olina ekirowoozo muli nti oli mubuulirira aleke kuddamu kuzaala nga ggwe ate bwe waddamu n'otomera ogwokubiri ogwokusatu olayika wali okuze naye ogwokubiri wali okyali myaka 15 16. Olina essuubi ly'okumubuulirirako omugambe nti naye awo ogire oteekamuko ku kiziiza. Era ndina okumubuulirira kuba abo abaana bangi ate kati kyemanya amaggi gaffe gali kumpi bw'oba tokoze ki teweerinze. Ate Masava agakubawo ddabo wazaanyira awo alo kuba Namutebi baamupima gundi Nankya ye ali wa kuzaalamu abaana 2 3 4 akoma. Talina kyansi ya mwana omu. Amaggi ge gaali 4 ag'abaana ajja kuddamu 2 addemu 3 asembyeyo 4. Kale ndina kumugumya afuneko oba agende ku famire oba ayagala essanyu yeekuumire awo. tagenda ku famire asome. Abasajja abaagala abalongo gye bali. Ninayo mukwano gwange Ssaalongo Munigiba kasita alimuwulira nti gy'ali simanyi Munigiba olwazaalamu 2 ne ngamba wano weekuumamu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale kubuulirira bantu. Kyemanyi ensi ejja kukunoonya abakyala osomese era obuulirire era kyemanyi mukadde wange Mami Susan Makula Bugingo abantu nga mmwe abeetaaga mu kyakigaabo abayise mu bintu ng'ebyo musomese n'okubuulira abantu. Ojja tuwa ku nnamba yo ndowooza ensi eyinza okukwetaaga okugiyambako. Olumu bye tuyiseemu bitufuula abasomesa mu maaso eyo ate embeera gy'oyiseemu eyinza okuba nga ate y'embeera eyinza okukusegulira nga nvudde wano ng'abantu balabye puroguramu eno. So togwamu ssuubi. Taata alina kagamba tuweeko ku muzindaalo naye nga sinnaguwa taata ono ye mwana kati addirira mu lubu yasemberera kakasa ensi nga TV ekulaba nti ggwe banno kye bakoze tolikikola. Kwata omuzindaalo kikyogere bw'olikikola ndireeta TV nti sagamba bagambe bakulaba ku TV babuuzeeko kale toguteeka ku ttaka. Ashida kubuuzeeyo kimu kyokka ompa omuzindaalo gw'onaasoma yuyugirire ku muzindaalo gwe toobeerenga bano n'abalala toobeerenga bano oli yabadde nga ggwe n'oli yali nga ggwe kati gwe osemberedde onaagumiikiriza wangi wangi leeta mpa omuzindaalo tuli ku Anniversary Experience kugwe agenda mu maaso n'okutulaba abaana bamuleke etteeka tetutukkiriza muto nnyo ku myaka naye at least ono waki naye ono gw'olaba nti abuulukuse myaka egyo bagitawaanya nnyo. Taata obadde ogamba ki? Taata ngamba nsanyusa okubalaba nafu kusinkana sanyuse nnyo Mungu abateekeremu ebisinga obulungi. Amiina. Kiro TV ddala muli bonna mutulaba sanyusa okukyazaako lediyo mu maka muno ne TV ekirala nga tonnasanyuka omwana ono era bw'anaava mu Watota agenda kubeera nga adda wano alikomawo wano ekikebe ky'amata mukigula $5 mu nnaku 3. Abantu abayinza okubawa obuyambi tubawe ennamba yo ya maama kuba ya Namutebi eya maama neyange tiri buzibu
kati gwe soma yeeyimu ne mama tusomere yemu. Munalaba enyangu zekiriwayo mutyeni Airtel zombi osobola zisoma TV yamu. 7 28 0 6 2 endala Airtel 0 7 5 6 00 72 75 tuwedde oleeta mannya ki? Mustafa Mutebi. Stafa Mutebi. Mama nawe tuweeyo. Etya Fazila Jigeme Toyina namba? Alina. Anna Mutebi tuweeyo. 07 0 5 6 8 45 oyo Namutebi Asia Nayiga galyereeta. Experience is the best teacher. Kakati experience gye yayitamu ye mufudde omusomesa omulungi abagala omukozesa okusomesa abaana ku bye yayitamu nga abalabula n'okubalaga ekyo essimu zeezo. Oba oli awo n'abagala okugulira omwana ono ku mikebe gy'amata nammwe musobola okukozesa essimu ezo eya taata n'eya muwala we nzibawadde. Nze yange temugikozesa kozi nga mwagala mbalagirire eno ekyo kyo nja kikola naye temugikozesa kunteerako ssente oba buyambi. Nedda mugende direct. Bano baali babambuulira nti programu yange bagiganyulwamu oba tebagiganyulwamu naye kyemmanyi bajja kusiima kubanga abalabe baffe ate twakwatagana mu nsonga eyo bajja kubanga omwana ono eyazalira ku myaka emito bamukasukirayo kye bamukasukidde. Famire eno eyinza okubanga erimu ekintu ekyo ekyokubanga abaana babazaalamu nga bato ajinja kujja tusabe dduwa ebyo byonna tubigobe mu famire eno olunaku lumu. Naye essimu yo ngitaddeyo n'ey'omuwala abantu bajja kubayamba ekyo nkusuubiza. Sibeerayo kumanya bye babayambye essimu yange nja gibalekera nali nakubye ku yo nga teriiko naye abantu bajja bayamba. Eddakiika ndaba zituweddeko olinayo aka njagala abaana babeere bulungi ate asome addeyo asome oba amweyo oba gye bali mu batoto nga bakyakuma abaana babeerako nekibamuyigiriza nekibamusomesa. Amiina. Oba kyalaani kibeere mu bwonko kubanga ennaku zino emirimu z'omuntu emirungi oba nviiri ogubeera gwonna naye nga mulimu guyinza okumuyamba okukuza abaana baabwe. Kale naye temukkiriza ate musajja kuddayo ng'akomyewo ate kumuyisaamu gaali abeere nga Namutebi asooka agumiikirize kuba mutugambye abaddako babiri. Yali accident. Robert Mutebi nannyini field ge mannya agange jjajja w'omwana y'oli gwe mulabye olw'okubanga jjajja sijja muwa muzindalo kubaako kyayogera jjajja yakuba bukubi kibooka ate bajjajja babeera bagonvu ajja kulera bulezi naye nga funawo agange geego Yasini Kikoyo gwe natambudde naye ku kamera wamu ne Isaac kyagambiddwa nga tukyalirako ate famire eno evaamu omwana oyo eyazaala ku myaka 14 gyokka 17 Jani aweze emyaka 15 ate munne yazaalira ku 15 kati ayina basatu oli ayina bana. Kiki musuubira mu maaso ow'abana bamugamba azaako 2 2 4 oba 2 2 3 4 so singa kitandika kati ku myaka 17 ajja kuba n'eggana ly'abaana. Tudingane olunaku olulungi.